sing my song. I feel the music, it's in the song. Please, toseka. Look at them. Sing my song, I feel the music, it's in the song. I was born in Africa. Kata tugende. I was born to sing. I feel the music, it's in the drums. Yeah, 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 yeah. Music is the topic today. Let us throw our worries away. No frontiers, no barriers to dread. Just doing what we choose to do. Ocha inacho manja. Yabadde Fool's Day oba okitegeeza? Yabadde kivulu kya ddala. Yaman. Lugogo cricket oval. Lugogo cricket oval gye kigenda okuggwera nga 12 May. Yaman. Ki ekyakwaliza otegeka Lugogo? Because olaba erema banene. Owaye kiva ku confident omuntu gy'alina. Ebiseera ebisinga basita mugenze mu balaba babeera mu bufiya ne babeera mu kweraliikirira ne balemererwa ebintu ng'ebyo, naye nze nina confident ndaga nti bafaani bennyina okusinziira ebivulu bye ntera okuba audience engeri gye njiraba engeri gyekyamukamu nakakasa nti nsobola okukuba abantu e Kampala wano oba n'ebitundu ebiriraanye obuwagizi bwe nnina bumala. Of all places, lwaki Lugogo? Anti nalaba nga njagala nkole ekifo ekigenda okumala abantu bange, saagala ate benyige bibeere nga ate biri ebyaliwowa. Yaman. Kino ekivulo kye kisoose no ssa Lugogo. Lwobeere muggwe na paatu n'abaana. Tekisobola tukuba naye kyolina okumanya fan base yange gyennyina egwa mu biti byonna, egwa mu bavubuka, egwa mu bakadde, wona ne mu baana. Kati respect abalasita buli wembeera wonna vibe zibaawo. Kati amaanyi gennina galaga nti olaba nsobola okutrendinga e Kampala okumala ennaku 4. Ati okutrendinga byanjawulo n'okuyimba? Nja kubayimbira ennyimba zennyina ziringa 7 awo. Kati n'abayimbi bange bonna banaba bamperekeddeko budrop nabufunye dda be bagenda okukola ki webuli budrop webuli obwedda gyona bali mpitayitamu. Kati osaawa eno n'okutuuka leeti mbadde ndi mukolamu wali ki ka practice wale ba edi yawe ne rehearsal zitandise. Ozikoledde wa edi yawe? Wenkoleramu awo. Owanze nnyimba 10. Nnyimba ziringa 7 naye awasigadde tujja kuteekawo ati awo. Tubalire kineki? Anti tulinawo oluyimba lw'amazike olwo lumanyi, tulinawo bakyawa, tulinawo obucupa, mwali mumanyi nasirika, ziri ku YouTube. Kuliko ezitalina video naye nga kweziri, era bw'ogendako ku YouTube waliwo nafuuka mulaasi walulaba obucupa. Kati nafuuka mulaasi obucupa mwali mumanyi nasirika tuli 3 Born in Africa. Eyo remix njibala kubanga obudde buno ensonga lwaki ndi muku ebintu bitambula obulamu bw'ensi eno. Tutandike mazike bakyawa ndi mulaasi mwali mumanyi nasirika remix eno eriwo Born in Africa. Enyimba ziwera gwe kyolina omanya kati nyimba ziwera tetujjagatako neza Fresh Kid. Sijja kubaza oyo, nja kubaza zange zokka nenga ne mu project zikyaliwo endala. Olabe ennyimba ezo ze wayimba ozerabidde n'oziyimba. Ennyimba kyolina omanya akadde lwaki ntandise practice nga bukyali njagala kuba nga abantu bange sibabowa era ngenda kuba ennyimba entono zennyina ate kwe ngenda okwatira abantu era gojja kulaba ekinabaawo. Waluyise concert wagiyise Born in Africa concert. Yimba mu line 3 mu Born Africa. Oyagala mu line 3. I was born. Okay, kankweyonga like kankweyonga bire. Sing my song.
I feel the music, it's in the song. Please, toseka. Tukadem. Aha. Sing my song. I feel the music, it's in the song. I was born in Africa. Imba line is soca, si chorus. Kata tugende. I was born to sing. I feel the music, it's in the drums. Yeah, 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 yeah. Music is the topic today. Let us throw our worries away. No frontiers, no barriers to dread. Just doing what we choose to do. Ocha inacho manja. Tugende maso. Obumala kata tugende maso. Muziki. Soka mwenda siramu. Ate mwenda mwaludambuli. Olukolera kyekivu. Ate twaluddamu bubi ffenna terezaamu. Baluddamu bubi nze ne nduterezaamu. Kenzo yakusinga. Ayinza obba nange nasingira naye nze bwe ntunulira mu site wano oba ku bitimba ngeri gye nalabanga ebitimba engeri gye byatambulamu yatuddemu kyabadde mada. Ekivulu ina basponsa bameka. Ekivulu kino nze nakyetegekedde nze ng'omuntu we wabula nkyalina bye neetaagamu okunyambamu awo katono era enamba nagitaddeyo kwe balina okuteeka amajja waliwo eyampadde ebidongo kati basponsa abamu abagenda okujja bajja kuyamba ku bintu ebimu like okulanga amativi gonna neetaaga banners mu kibuga billboard ebyo kyensuubira wiiki ejja bigenda babiwedde. Bafaani bo balinde bulinzi lunaku nga 12 Mei ekigenda okubeerawa e Lugogo. Tugenda yimba CD Live band y'ensonga lwaki nsookerawa nsooka wa Eddie yawe kyolina omanya bw'anaaba akomyewo okuva gye yagenda yatambulamu taliiwo ayinza okubaawo. Fashionali webagamba nti no gwe yasuula omwana ng'omwana essaawa eno takolanga concert ate gwe taata ogikola weewakana. Nkiwakana. Kati mu nsonga y'okusuula si bwe kiri nga bw'okyogera gwaleeta omwana okutrendinga okitegeera kati ali gwe koyogeramu essomero lye lireetamu okulabamu obwaddooma nti obutonotono n'olaba ng'endongo ezingamamu kubanga okumentaininga omuziki wali n'endongo wano ng'ate byonna byetaaga obudde obumala kitegeeza kati bw'olaba nga omuyimbi omukulu tali mu ssomero naye ng'ono omwana omuto ali mu ssomero kitegeeza bw'aba nga mu ka holiday mwafunira ku budde obumala mu ndongo. Ate ekyogamba ekyokubanga nze musooso kuba concert nze mba just paving the way. Zigulawo kubo kulaba kiki ekiddakaawo era fine yansookayo mu ndongo naye kati nze engeri gye nnyina obudde obungi mbeera like obweda ndi mu kuyiriba ate yali ku ssomero agenda kukola mugwa 8 nga awummudde mu holiday awo. Kyakusaaga kubanga bagenda kulaba nga buli kimu kitambula bulungi kati gwerinda olunaku olwo ojja kusooka ogende ku Freedom City ojja kuba Freedom City wali otambule ogendeko ne cricket oval olabe bafaani abanaabaawo awo we wati awo. Ekyange ekisembayo kuliko omuyimbi omulala bamuyita Kiplai nga 12 Mei. Anti sinalaba byawanika mpoza awo nga babaddewo embeera y'okubuzaabuza naye teri asobola kutaataganya kikulu. Sente ezimu ziri ku Western Union ngenda kuzijjayo nga nvudde wano n'abakulu Western Union bazisindisa Canada. Abantegula oba bentegula bakadde bano tebalowooza nti obaswaza kati gwe kyolina omanya
oba mukama akuwadde opportunity oveeyo osanyusa abantu. Oshikirira bakulu banne. Nkiikirira abantu bonna kuba nze bwe mbeera mujjamu nga ndi mu kuvuga emmotoka yange obuwagizi bwenfuna mu bantu obanga mpakinzeko samweya si bweraba abakadde omukadde aba ali ku bibye naye abantu bava eri n'olaba nga bonna babukutamu ne babukutamu emazike n'ogamba kati kusinza bajjako mukono. Fresh Daddy, wogenda wakavaawo Chameleone, Spice naye yaliwo, Queen Mwagi, kyanjawulo ki kyogenda okuteekawo ekigendo singa kuba baddewo? Ekyenjawulo nze saagala nnyo kukyusa bintu, abayimbi bonna bajja kuyimba, buli omu ajja kuyimba ennyimba ze nja kubateeka gwe natadde ku pulogulaamu bagenda kukuba ennyimba nnyanya kubanga abayimbi baani abaliko sofa? Sofa waliwo Kabako, Kalifaganaga, Kingisaha, abo bonna twamaze okonfaminga mugendeyo mubabuuzi bagenda kubeera mu kivulu kyange tugenda kuyimba bangi kwegamba. Osuubira abantu nga bameka? Abantu nyinza ofuna banga omutwalo tegujja kuwera bajja beera abantu nga kakaaga. Naye ekifo kyogenzeemu kijjuza abantu emitwalo 2. Kati nze nkubalidde mu kakaaga bwe babeera mitwalo 2 nenkuba kakaaga toyinza kunkuba amajimbo yoso yamukubye. Singa osangayo abantu nga 2 awo bojja kunkosa. Lwaki totedde mu kasaawe ke Nabweru? Okuleka nga waliwo entaataaganyizibwa yonna entaataaganyiza sisobola tegenda kolera mu downtown naawe nyina okubeera nga nkolera mu bifo by'abantu ebirina bulandi name nange ndi bulandi era nkolera mu bifo ebirina naye wamma gwe stage yeva waba baddewo bonna stage zaabwe zibadde z'amaanyi tuzitya eyiye egenda kuvaawo. Stage yange tegenda ba y'amaanyi nnyo kubanga nange mbala obuzito bwange bwenfunira ngenda gisasula obukadde 16. Eki? Bakuzireza obukadde 2 ene yange ya milioni 16. Ngenda kujija kiwatule. Wa anko bebe kulu. Kiwatule awo nawe najiji. Toyino maana okuva kati wa siterera ndi mu kwetala bwe kazi ngenda kunona posters wali bale ntimbe ku mulyango awo ngenda genda nga ntimba mu bifo ebyenjawulo. Nenga gwe bakuwadde nnyo attention singa omwana. Kalike nagambye nti Fresh Kid waba ali ku ssomero ebintu byesiba mu katone kati ate Fresh Daddy bwabanga alina kyakoze ne kitrendinga bulungi still kisigala kigatako omwana kubanga singa mbeerawo ne relaxinga ne neebaka mu buliri bwange oba nenkola buli kimu eŋŋamba nkoye kati obutala mukoye saagala kamera kaneekwekemu kiyinza okuviirako ono omwana ate okubula. Olinga agamba nti okukola ekivulu kinene otagetinze kubeera nti okyayogerwako. Fresh Kid kankutire ku kiri bwe mbeera nga nyina byenkola mu kamera kyongera okumuyamba okubeera relevant okusinga lwona abeerawo nga waliwo abageya ababoda mu butale oyo yabula lumu n'omwana we. Ekigambo kimu ekisembayo eri abagenda okukuvuma. Okay, abagala okunvuma gwe boosuubira okunvuma tewakyali banvuma bonna bakkiriza naye ka comment akamu akajja ovaayo nga kanvuma njagala oyo yennyini akubiremu akapeera katono nnyo oba ajja akubeyoko oluyimba lumu ayimbire audience oba mu lubiri ngaawo nabwo emizira gye bagenda omuwubira n'obutebe bagenda owanika tegeere nti ddala nze byenkola bye bikyamu ye ku byalowooza.